Kituufu ddala amazzi bwe bulamu, wabula bw'otuuka mu bitundu bya Elgon Region embeera tewoomya nnakabululu mu kibuga eky'Embaale. Abantu bazuukuka mu matumbi budde olw'okubulwa kw'amazzi era nga kino bagamba nti kivudde ku bantu abonoona obutonde bw'ensi nga n'aba National Water and Sewage Corporation balemereddwa okusaasaanya amazzi mu bitundu eby'Embaale mu maka g'abantu. Ebbula ly'amazzi liwalirizza nate n'abatuuze okuba nga bazuukuka amatumbi budde okugenda okunoonya ku mazzi era nga mu byalo okuli Doko, Namatala, Abba Stores, Maluko, Zakate n'ebirala bazuukuka amatumbi budde okulaba nga bafuna ku mazzi. Kandi wamu ne Nafuna Prima bano nga batuuze ba Namatala bagamba nti bazuukuka ssaawa 9 ez'ekiro okunoonya ku mazzi, wabula bakomekkereza ng'ennyindo y'enkata ng'amazzi mazibu okugafuna. Tuva kunoonya amazzi leero zigenda ssaawa emu. Tuba tulese wali bu bizinesi bwaffe tunoonya amazzi. Netumanya ki ekiri okuhapeninga. Tuli wano tunoonya amazzi. Tulina okurosinga eno main, eryo kkubo lya main. Tulina okurosinga, abaana tubatuma katraizinga zino. Balina okujja bakima amazzi obeereyo wakati omanya omwana akulosinzewo oba nedda. Amazzi gali tusumbuwa nnyo ate kati nga guno mwezi gwe tuyingiddemu gwa kisiibo twetaaga nnyo amazzi ogakozesa. Mu mbeera y'emu ebbula ly'amazzi likutte ne ku byenfuna nga abavuzi ba boodabooda mu kifo ky'okusaabaza abantu kati basazeewo okulaba nga banoonya amazzi okwenogera ku nsimbe. Jjo abantu bankubidde amasimu naye nga baluukaawo okala amazzi naye nga buli kidomolo nga nsitula nusu 10,000 era kati saa zino basitula bakasitoma saa zino ndi ku ky'amazzi kyokka saa zino awera ssaawa 3 nga batandika okunkubira amasimu muna jangu otusombereko ebidomolo ebiti ono ndikwagala ebidomolo 6, 7 owa 10 naye ng'ajja. Haruna Kabuye ono nga mutuuze wa Doko agamba nti Kuruzi ne famire ye bagendeyo ku ssaawa 7 ogw'ekiro okutuuka ku ssaawa 12 ez'okumakya wabula era bavaayo ng'amazzi gafuuse otuzzi. Tambu n'akajerikeni kalita 5 ne amazzi nakakavuna ku ssaawa 12. Population y'abantu tuli bangi ate bowe serving ekitundu eryemu yokka kale tukufunanga ebuzibu. Avunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi mu bitundu bino Siriyage Sebuggwawo agamba nti abantu okwonoona obutonde bw'ensi y'embeera evuddeko ebbula ly'amazzi Zakate n'ebbugumu okweyongera nga okutema emiti be baana baliwo mu bitundu bino okwagala okufuna ku nsimbe. Tukubiriza okulaba nti emiti tugikuuma oba obuwagadde butebe simbawo omulala. Budiru Wandwise ono nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'amazzi mu kibuga eky'Embaale agamba nti embeera ebasusseeko nga tebamanyi kyakuzzaako wabula n'asaba abantu buli omu okufaayo mu kulaba nga bakuuma obutonde bw'ensi. An adverse weather condition has come in and affected the volume of water for which the pipelines were designed to convey. Bya Makumbi Emmanuel, Soloti TV, Omonyo.